Ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno Masias Bwamiki yagwa ku kyokya mukyala we Kevin Nabirye bwe yamukakkanako n'amusalako obusajja ng'amulangako mu makaboozi. Bano batuuze b'e Buguwa mu tawuni kanso y'e Balawole mu disitulikiti ey'e Kamuli. Kati olwaliro omulamuzi wa kkooti esookerwako e Kamuli Paul Owino asindise omukyalo ono mu kkomera akulunguleyo emyaka 20. The convict is sentenced to serve 20 years in prison. This will reform her character to become law-abiding. Omuwabi wa gavumenti Richard Yakol yasoose okutegeeza kkooti nga Nabirye ono bwe yakola ekikolwa eky'obutemu okusala bba obusajja n'asaba kkooti emuwa ekibonerezo ekimugwanira. Oluvannyuma lw'okusalirwa omusango omulamuzi ategeezezza nga kino bwe kirina okuba ekyokulabirako eri abakazi abalala bonna abalina ekirowoozo eky'okusala abasajja baabwe obusajja. Respect the sanctity of life. And it will sound a warning to other offenders not to take law in their hands. Okusinziira ku mulamuzi ekibonerezo kino kibadde kitono nnyo olw'ensonga nti Nabirye tabadde muzzi wa misango. The first offender. She has children to look after and acted out of anger. Kyokka Masias Bwamiki bw'akitegedde nti omukazi eyamutuusaako embeera eno asaliddwa emyaka 20 gyokka n'ategeeza nga bw'aweereddwa ekibonerezo ekitono nga yandyongeddwako emyaka aleme kuddamu kulaba ku baana. Yakiriza omusango ku kibonerezo badde oteesa otya? Kuddayo mulaba kabeereeyo omugwe bw'oyasa omusajja bw'akufaana yabeereeyo. Nze ndabirira n'abantu. Abaana bana nava mu babatuuze bagamba nti omukazi ono abadde asana myaka nga 6 ng'ali mu kkomera newankubadde abamu babadde basaba omukyalo ono asonyiyibwe. Kyendeze mu bantu bano mu sitaani abakema ate kyendeze ku balamuzi abali kuwolereza ku balooya abali wolereza ng'abantu bano nti balinga ku baana kyembuuza ng'ajookola obutemu buno abatabwine baana. Guno si gwe mulundi ogusoose nga abakazi basala babba baabwe obusajja nga n'omwaka oguwedde Kamuli omukazi Susan Namuganza yakkakkana ku bba Moses Kawebanya n'amusalako obusajja wabula nga ye ono omulamuzi yamusalira emyaka 15.